in a written document, but indirect now obera musibe era obera muwambe obera ko ne natti, because they are not ready to sacrifice kwegamba okwewayo bakulaga nti bo batijjukana nawe ng'olwedde aba funding and facilitating and all what they are doing amaze okuteekako envumbo nti omulabe wa America abeera mulabe w'Omungereza, omulabe w'Omungereza abeera mulabe w'Omufalansa, omulabe w'Omufalansa abeera mulabe w'Omuyitale, omulabe w'Omuyitale abeera mulabe w'Omupoland, omulabe w'Omupoland abeera mulabe w'omu Venezuela n'amawanga amalala gonna. Kakati gwe Munnayuganda njagala kutegeezaako nti speaker olwaleero era amaziga ne bbugumu n'okutya kati kwalimu tekuli ku America ne Bungereza kyokka wabula olwaleero ali kumpi ku buli mukwano gw'omu America n'Omungereza yamusibidde dde ekikookolo oba oyagala oba toyagala, and not only in Europe but again ne mu nsi za Africa ezikiririza mu nkola y'omu America, kubanga mu Africa ate wo wazibu nnyo nti kumpi ebitundu 65 ku buli 100 Okay, omulabe wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna Munnayuganda Jolly Josinziro bangogera maaso n'okuba ng'otulaba mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo bagiyita ssekanyo lya Extra the Undercover. Omwanjuza Tom Test simulala yeze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye kuweereza nsinzira mu kibuga Kampala. Eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni naye nga kyobogera maaso n'obanga otegeera ensonga mpitirivu nnyo ze tugenda okubanga ate tukubamuko toki n'okwetegereza nga bwe zitambula olunaku lwa mukaaga naye emikono gyaffe abali mawanga g'ebweru mbeebazizaako nnyo, abali e Denmark, abali mu Norway, abali mu Qatar, abali mu Sweden, abali mikono gyaffe mu Saudi Arabia, abali mu Kuwait, abali mu Bahrain n'amawanga amalala mmwe bali kubanga ate mugenze mu maaso n'obanga mutegedde agatonyulwa vumbe ne mutegera amaaso yonna gye muli. Kakati ensonga mpitirivu nnyo zenjaga tugende mu maaso n'okubanga twetegereza kubanga twogerako naye ng'ezimu ku nsonga esinza okubanga ate zitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku lwa Joe Center mu Kyagulanyi Bobi Wine yabaddeko mu bitundu eby'e Masaka eyo gyagenze mu maaso olubanga asinkanye bannakibiina bangi nnyo abadde bamwetegekedde okubanga ate bamwaniriza. Jjukira nti agenda mu kaseera nga abamu ku babaka beesalamu dda akajegere okubanga bamulaga nti tebali wamu naye. Ono nga temuli babaka balala okuleka Mathias Mpuuga eyali lead of opposition ate era yali deputy we mu bendo lya Masaka. Omukulu ono Mathias Mpuuga akotekane omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanike yali presidential candidate mu bikumpi ebisanja bibiri naye nga musajja watutakolera ddala bulungi nnyo. Bano nno ensonga ze bagera mu maaso n'okubanga beesigamako ey'okuba nti Bobi Wine yayogera ku nsonga y'okuba nti bano beegabanya 1.7 billion nga bakamishona mu parliament Mathias Mpuuga n'ababaka ba NRM basatu. Ekintu ekyagera mu maaso n'okubanga kireetawo ko ate oba olyawo ebibuuzo bingi nnyo ku ddala ani omutuufu yali ow'okuraisinga point eno egende mu maaso n'okubanga etegeerekeka. Bobi Wine bwe yavaayo ko n'ayogera ku nsonga eno Munnayuganda abantu bangi bagera mu maaso n'abagamba kubamuko ebituli nga bagaa nti ekintu kye yakoze tekyabadde kituufu. Yanenyezo omuntu senior politician ate omukulembeze ali with experience ali well equipped n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Kakati ekintu ekyagera mu maaso n'okubanga kiranda nakati wetuukira olunaku olwaleero nga ababaka bangi batandise okubanga bakiyingiramuko. Nalaba Theodore Ssekikubo ali mu kuŋŋaanya emikono agende mu maaso n'okubanga ate ababaka bassaamu bateekawoko emikono okuwakanya ebyo n'okubajjamuko obwesige bakomishona bonna abali involved mu ssente zino ezaalibwa era nga Mathias Mpuuga yagabanako kumpi millions 5 beddu naye nga ate ababaka abalala ba NRM ne bagabanako ko millions 4. Total number ne kibanga bamakinga 1.7 billion. Kakati olunaku lwajjo yabaddeko mu bitundu by'e Masaka mu kutalaaga eggwanga era nga Munnayuganda kakati nno Munnayuganda njagala kutegeezaako nti abantu bangi nnyo bamwaniriza mu kwega kye twandise okusagambiza okukira akimezezo okwenkuba akatijjo akajagalalo byonna byabaddeyo naye nga mu byonna kye natunuulidde ye solidarity ey'abantu bannakibiina kya National Unity Platform. Abantu bangi nnyo abaalaze ebbugumu nga baaniriza Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine n'abantu abalala bangi nnyo ng'akabonero akabadde kalaga nti oba oliawo Mathias Mpuuga gw'olowooza nti Masaka yiyo naye yina bannannyiniyo kubanga Bobi Wine ne ttiimu ye abavudde e Kampala okubanga baasasanyazza ekibuga Masaka. Kiyinza okubanga ate oba oliawo kiraga nti omusajja akyali w'amaanyi for your information. Ensonga endala gye natunuulidde ku ngeri emu beera natudde ti Bobi Wine
mu Masaka ddala akyali w'amaanyi Mpuuga akyalina ddala okukolera ennyo bwe kiba nga bakyalina essuubi kubanga balina essuubi eryeyawula ku ssentamu Kyagulanyi Bobi balabise okubanga bakyamwetaaga kubanga ku lukuŋŋaana lwennyini nalabye nga b'endosiza agenda okujja ku Mpuuga nalabye ttiimu ya Bobi Wine Lutamaguzi ng'alina gwa endosiza gwamaze okuteekako ko amafuta gwagamba nti kakati ono yagenda okujja ku Mpuuga which means nti bakyalaze lwatu nti Mpuuga tebakyalina nkolagana naye tewakyali ssuubi liddamu kukolagana naye kwegamba ekiriwo kubeera lwatu ebyobufuzi n'abinaaba nga abasinga badde bagenda mu maaso n'okubanga boogera nti Bobi Wine ekigendererwa kye kyakwonoona bannabyabufuzi ababaddewo ebbanga ddene Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika nakisse ku kyakubeera nti waliwo kati ekibinja ekiriwo new generation ng'erwanagana ekitwandise old generation oba generation yasooka ng'ate generation ene yasooka munnauganda njagala kutegeezaako nti erimuko Abedi Bwanika erimuko ba Mathias Mpuuga bwe musanga ba Kivumbi musanga ba Medad Segona musanga basajja bangi nnyo so njagala kutegeezaako gwe munnauganda agera mu maaso n'okuba ng'ongoberera nti generation eno eyaba Bobi Wine ba Joel Sonyi n'abalala eyongedde ddala okutalaaga kubanga ye yeekwatiddemu nalabye King Sanga yakulembedde n'enviiri ze aliwo nenga Mukama Katonda nga ndaba negamba Uganda naye yonna gye kiri back to point ndowooza kekadde Mathias Mpuuga bwe kiba nga kisobose yeekubemu ttooki amanye waagwa Abedi Bwanika kekaddeko okubanga weekuba mu ttooki otegeere woogwa kubanga kye mwabadde mu planting nga mugamba nti abantu okwambala overalls zino zibeera z'abasizi kubanga nalaba Abedi Bwanika gamba nti overalls zino muzigobye Masaka but what we saw in Masaka kisimbolaizinga n'okukakasiza ddala nti oba oli awo mwate muli bamuuje muli bannafu nnyo to an extent okubanga ne be mwabadde nabo bennyini nga mukola press conference eyo boycotting ebyambalo bya Bobi Wine nti nabo babadde bambega in you okubanga tebakkiriza ne kwegamwadde mwogera nga babakeneka bukenesi because what we saw yesterday kyabadde kikakasiza ddala nti Bobi Wine akyali w'amaanyi nnyo ate akyayina solidarity y'abantu abamukkiririzaamu to an extent nti yenna gw'anaaleeta n'amwendoosinga okujja okuvuganya gwe Mathias Mpuuga oba Abedi Bwanika oyinza obutakombako nti essaala esigaddeemu nti yonna target ey'okulwanyisa Bobi Wine if it was a contract nga gye muliko ebeere nga mutuuka ekiseera ky'okugivaamu nga mulina kyemugijjeemu nga musasuddwa bulungi nga mufunye ne kyemufuna but if not kirabika kimaze okubalya nti sigino yalagiddwa n'ababasindika Bobi Wine kyeyakoze nti yabadde alaga ababasindika nti mukyali bamooje mukyalina okukola ennyo n'okuvuganya ennyo okusobola okumubeatinga in Greater Masaka. Remember National Unity Platform mu bimu ku bitundu byesingamu amaanyi it is Greater kwegamba it is Buganda and bw'oyogera ku Buganda toyogera ku Masaka oba olimbye ennyo whereby nti Masaka gwe mutima gwa Buganda ate era ogusingamu opposition ey'amaanyi whereby nti opposition eyo yeetaaga omuntu alina influence alina amaanyi nga yaani currently on record ye Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine. Bwe tuddako mu East mu Busoga oyagala oba toyagala nti National Unity Platform ekyali y'amaanyi andi omutima gwa Busoga otandikira ddala zijjinja n'oyingira zikamuli zinamutumba zinamusi ziluuka n'ebitundu ebirala kakati mwalabye nga Bobi Wine atambula mu bitundu ebyo ng'amaanyi akyalina mangi so you people abagezaako okulowooza nti mugenda kuvayo mu attacking Bobi Wine for your own benefits kiyinza okubeera nga akakodi ako kalalamuko abantu bakakooye abantu bakabuuse and people they are ready to do whatever it costs okulabika nga babringinga Bobi Wine in front than any other person wano mu ggwanga erya Uganda. Waliwo ensonga endala gye nali njagala twogerekoko eya envumbo eza sipiika ezamuteereddwako. Envumbo zino nabadde mpulira mu comment nga abantu mumbuuza Bobi Wine MC Meya nga tunayogera ku nsonga za sipiika akasirye tuyogera ku nsonga za sipiika. I want to inform you nti speaker gamubugumye ng'enjogera y'abavubuka benjogera y'abavubuka nti kakati buli watuula tateredde namulabako enegguka ng'ayogera ku nsonga za yali ayogera ku nsonga nga bamutaddeko envumbo y'Ebongereza America bwe by the way America atadde ku bantu was it 5
It was 5, I think. Kubana labye minister babiri abe Karamoja Nandutu n'ekitutu nenda babatadde ne bateeka ku yali deputy izito omyuko mdumisi w'eggye ly'eggwanga ya UPDF Erweru onono yadumira by the way ne bannakasese okubayisaamuka amasasi olutalo lwali ekasese olwaleetera omusingo kubanga akubibwa n'abantu be Erweru oyo then ne speaker wa parliament ne bawoni yes I think babadde ndoza 5 then n'omubeezi wa minister wa finance ziti Lugolobi naye nalabye omukwabo be bataddeko envumbo obutadda mu ggwanga lya America kakati ya America nti yayongeddeko kwaba ate bali bateekako nti kubasatu y'Obungereza leetaddeko kubasatu kati ya America yayongeddeko abalala babiri kakati gwe Uganda agera maaso n'okubanga ongoberera nagamba nti singa olaba America ng'ekutaddeko envumbo ne Bungereza n'ekuteekako envumbo beera ng'okimanyi nti ne Italy, France, Germany n'amawanga amalala gonna agavujja oba agakkiririza mu nkola y'omu America nkula y'amazima ga Katonda mu gwaba gakutaddeko envumo newankubadde gayinza obutavaayo in a written document but indirect naawe obeera musibe era obeera muwambe obeerako n'ennatti because they are not ready to sacrifice kwegamba okwewaayo bakulage nti bo batijjukana naawe ng'olwedde abafunding n'abafacilitating and all what they are doing amaze okuteekako envumbo nti omulabe wa America abeera mulabe w'Omungereza omulabe w'Omungereza abeera mulabe w'Omufalansa omulabe w'Omufalansa abeera mulabe w'Omuyitale omulabe w'Omuyitale abeera mulabe w'Omupoland omulabe w'Omupoland abeera mulabe w'omu Venezuela n'amawanga amalala gonna kakati gwe Munnayuganda njagala kutegeezaako nti speaker olwaleero era amaziga n'ebbugumu n'okutya kati kwalimu tekuli ku America ne Bungereza kyokka wabula olwaleero ali kumpi ku buli mukwano gw'omu America n'Omungereza yamusibidde dde ekikookolo oba oyagala oba toyagala and not only in Europe but again ne mu nsi za Africa ezikiririza mu nkola y'omu America kubanga mu Africa ate wo wazibu nnyo nti kumpi ebitundu 5 ku buli 100 okuyimirizaawo budget z'amawanga gano agakyakula nga Uganda zimanya amawanga amalala kumpi ebitundu 5 bikolebwa amawanga g'abazungu ago America n'Omungereza n'amawanga amalala kitegeeza nti ebitundu 5 ng'ensi yonna erimu ebitundu 5 eby'omu America oba Omungereza tosuubirayo kubanga speaker agenda yatandika okubanga ayogererayo yadde ebikyafu oba ebikikinike ebivoola mu America oyagala oba toyagala nagamba kuba government officials bonna abeggwanga Uganda naddala ensi ezikyakula sinagwanga Uganda yonna mwetaaga omu America mwetaaga Omungereza muki wetaaga security wetaaga connections wetaaga facilitation wetaaga sente wetaaga yetwandise capital wetaaga buli kimu kyonna opportunities zitandikira mu ezo ensi kakati gwogenda kusakirawo abantu bo ng'ensi zino zikutaddeko natti kitegeeza nti gwoyinza okitunula nga gwe olwaleero nga gwe personal notunula naye tunula n'abantu b'okiikirira oba b'ovaamu ogenda kuddukirawa ogenda kubasakirawa ng'ensi zimaze okuboycottinga n'okuteekako natti kitegeeza nti y'omu America akuteekako natti ng'eringa ekosa gwe naye ne mu public egenda kukosezaayo kubanga oba tolina togenda kuddamu kubagamba nti abaayi munnange kino gye wandibadde obasakira wamala dde okwonuunayo kati ogenda kusigala ng'ekintu ky'otunuulidde kiri kimu gwe nga gwe omuntu tosobola naawe kwemalirira kufacilitatinga community gy'okiikirira oyo gwe tuyita America nti ye bw'aluma aba alumidde ddala yensonga lwaki bwe yabadde awa ensonga ze lwaki akutaddeko natti ezaayawukanye na za Mungereza tugenda kuba tuli ne India naye kuteekeko natti ate gali amawanga ga super power ojja kulowooza nti Omuchina takolagana na America oba Omurussia takolagana na America but at a certain level waliwo ate ebibagatta byojja okusanga ng'olwaliro byagala okufaanaganamu nga naawe speaker kikulumiramu mungobera ku Next Edition TV kakati ojja kuwunzika oba oyagala oba toyagala nga bano abantu ekisigadde kwe kukkiriza no withdrawing in any position oba oliawo kiyinza nedda for instance mwalabye Bobi Wine envumbo y'emyaka 10 gye baali bamuteekako mu Bungereza nga tagendayo olw'ebisiyaga envumbo olwavuddeyo mwalabye omwana opportunities zitandika omwerukira wonna ne zimwerukira n'envumbo n'atandika okuba ng'ayogera ebintu ebirabika nga n'atandika okubibiriivingiramu ne Bungereza n'etandika okuleeta natti ezibadde zirudde nti Bungereza yasembeyo tuwa natti mu kaseera k'ebyobululu we ya withdrawing ate tezaali na natti ya withdrawing ssente ezimu kwezo yali efundinga mu security y'eggwanga Uganda naye kyekyali nnyo serious naye mwalabe bwe yafunye opportunity egendayo ye exposing yatandise dde okukolera ddala n'okulumira ddala
so gwangobera ku Next Edition TV njagala okujjukiza okusubscribinga n'okusharinga n'okucommentinga n'okutegeeza banyinaffe abantu guno gwe mukutu kubalina okubanga bafunira enteekateeka zonna for to inform you, to educate and to entertain naddala ku nsonga ezikwatana ne information where to inform you ojja kutegeera ebintu bingi nnyo ojja kubeera informed ojja kubeera involved but okukukubiriza okucommentinga with sense n'ekitiibwa n'okuwabula where necessary ate naasukka wano tudingana olunaku olundi bye bye